Balamusiza nnyo bannaffe abali abatulaba ku Lulasange Online TV. Tukomyewo nate era amannya Kiyingi Duncan Kiwuuwa. Tukomyewo n'omusomesa omukenku ku lulimi Oluganda Musibbo Sanseregganyi Ssengule Kaawonawo 2022 owa Radio Simba. Tukomyewo mu kanyomero kaffe ak'enkulungo y'okumanya n'omusomesa ono Munnabusiro. Bannange nno bannalulasange mwenna abali eyo abatulaba. Yensinzira nno okubakubira omulanga gwange nno eyo yonna gye mudi asobola okukwatirako ku musomesa ono Kaawonawo kuba obulamu bwali bugenze Katonda yamubiikako obubisi kasubi wali oluguzeemu obulamu. Musomesa sooka weyanjuleko eri bannalulasange ye n'abatugoberera mu ngalo y'ekirasange. Weewaawo gwe yasita olunnyo entoteka zizinze naye entoteka ziwoome mabajaganye abawunga essanyu muwunge zakasiira nkalina naye tolinda omusita ofunidde omusito tegulinga omutoolere teguliko ate twala obulungi oba omusita tebubeera buwoomi. Olulasange lulimi Luganda, Oluganda olw'edda, Oluganda luganzi, Oluganda Buganda, Abaganda mugande entanda z'eŋŋunda lwasinywa amakanda, Abalasange mugundiire kitumbi atumbiire, bene babiri tubabire n'abalira abalire, kale bazibalire n'olugembya lukalire, enkalira zireetwe ebikaliriro bikalire, amakkalikali gagabulwe Oluganda luwulirwe, Oluganda lusomebwe, Oluganda lutinke, Oluganda lusukulumizibwe, Oluganda luberule, Oluganda lubanyizibwe. Weewaawo nange nzize mu ngeri eyo olwaleero nze Munnabusiro Ssaababbosa Musisi Nseregganyi Ssengule 2022 era Kaawonawo wammwe. Weewaawo bannalulasange ye omusomesa waffe mulabye kakati nno mbadde nkyababuulira ebimu ku byamutuukako mugenze mubimanya naye kyannaku n'olunaku olwaleero wano watuukidde wano eno abadde yakava mu ddwaliro omusomesa simanyi lugendo ki lw'oyiseemu olwaleero kuba obwedda nange sinafuna budde kumala kwogerako naawe kituufu nnyo kituufuyosanzeeyo mu ddwaliro omanyi bwe nagenda luli emulago dokita n'aŋŋamba nti nasindika mu ddwaliro eddala nenfuna reference nga nina okugenda Emmengo kubanga waliyo saavisi emu gye baali banyetaaza bagiyita scaling and polishing kuba kwoza amannyo kati mbadde kinetagisa okusooka okwoza amannyo gano gonna era olwaleero nabukeereza nawanca Emmengo kale gye nsiibye amannyo gano nga bagozeza kati kisigadde kimu ate kunoonya nsimbi kuzzaamu manyi naye nga gogozeddwa lwenjogerera ewaawo lwe lugendo lw'olwaleero erutaba lugendo lwengozeza ndoza bannalulasange ye muluwulire olutabo olwaleero lwa Ssengule waffe Kaawonawo waffe nno so bannange byalina kaalina osobola okuyita okutuwagirako mu kuyita mu butabo obwawandiikibwa ebitabo byaffe kituufu nnyo lwakuba nti mbadde nva ku ddwaliro ndikisobola kubuleeta naye ng'ebitabo byaffe byonna webiri Olulasange ye eyo dictionary ya lulimi Luganda kitabo kirungi kya mitwalo 10 gyokka effumbekero ly'ebisoko bya Ssengule 2022 nakyo weekiri ekyo kya mitwalo 3 Abasekabaka b'ensi muwawa kya mitwalo 3 nakyo weekiri waliwo effumbekero ly'ebisoko kyogedde olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe omutebe gw'okubiri nakyo kibeerawo era nakyo kiba kya mitwalo 3 kati yitira ku 078 599 343 weefunire ekimu ku byoba byonna kubanga munnange ekikyo kyekikyo evvi biri kutikka ekinywa ky'enkunga embwa gye wagenze naye etunula ekityo bwe kibeera ate nga munnange obuyambi tebuba bwomu enkuyege zisuza ebitulume kati olulimi luno tuluyambe tuluwagire tululangize tulusuulire emisanvu lulande mu Buganda wano waliwo kye tuyita okusigulira endu tulusigulire endu tulusuulire emisanvu tukitemere kisenkota waaw so bannalulasange ye endowooza ebitabo byaffe mubirabye so osobola okuyamba ku Ssengule waffe ng'oyise mu musomesa waffe ng'oyise mu nteekateeka eyo ey'okugula akatabo obutabo obutono obw'emitwalo 3 ne dictionary yaffe gaggadde ye yasiringisa emitwalo 10 esobola okuyitako awo ku namba y'essimu gyakusomedde wammanga 079 eri ne ku WhatsApp nga bali ebweru w'eggwanga oteekako akabonero akagatta 256 784
599 So kati musomesa olwaliro mu kanyomero kaffe ak'enkulungo y'okumanya tukomyewo n'ekisoko omanyi musomesa ebintu bino nange oluganda lunsukkako obaolyawo njagala ekyambaguta ekisoko ekyo bakikozesa nnyo waliwo twayogerera bufirimu ennyo bamuyita oba vijjani akozesa nnyo akikozesa oba evijja emala oba vijja junior agamba bamukubye eryabaguta gwe tereeza olulimi oluganda simanyanga vijja junior tebagamba mbu eryabaguta bagamba eryambaguta mbaguta wamma ayogerwako yali eŋŋanzi oba katikkiro wankole manyike gwe tuyita katikkiro abanyankole bamuyita eŋŋanzi kati muha kyekibe olulimi olunyankole bali mu lukiiko nga batudde ekibe ne kijja kati ekyakola obubi nga katikkiro oyo oba eŋŋanzi ow'oludda olwo nga atuuziza olukiiko ekibe kino tekyakoma mu kujja buzi naye kyakaaba nekikaabiramu n'awulira obusungu kuba kyali kibamazeeko emirembe kakati munnange kyeyakola n'alagira abaali baliwo awo mukifuutule mukigobe nkyagala kiramu wano ebakubutula ekibe mutala ku mutala paka lwe bakikwata ne bakyeta mu maaso ga eŋŋanzi ntegeeza katikkiro wankole oyo mbaguta yalina n'erinnya eddala lwakuba nyenda ndyerabira batamwita nuwa mbaguta nuwa mbaguta yagamba ekibe ekyo njagala mukikube kibooko 10 nga n'okubala bwabala nno bakuba abala bagenda balina effujjo kati ekisoko ekyo olusenga agamba nti maama mwesige bamukubye gyambaguta manya bamukubye emigo miyitirivu oba olina agamba nti taata katumba bamukubye egyambaguta omanya nti oba abasuuze b'ekyalo bajja bakoze eki bannange nebemumanya ne balyoka bakuba oli emiggo kale nno yakikuba ng'anyumirwa nnyo nga bwabala paka ku kibooko 10 ekyo ekisoko ekyo kyatandikira okukuba omuntu egyambaguta